bekigendereddwa mu kulaba nga parliament eriwo nga kifaananyi eriwo ng'embwa eboggola naye nga teruma kuba n'ebyo byonna bye baleeta mu byolaba mu zi budget sente zonna kuba baziyisiza mu supplementary zonna babeera baazikozesa dda ziba baaziyisa dda ne parliament bajja kulaba nga ebanga rubber stamp kwegamba yo kutuukiriza ebyo byakoleddwa edda kwega parliament emaliddwamu nnyo amakulu era nga teina suubi lyewa bannayuganda era bino byonna bye baleeta ng'ebya UPDF bo bamala kutuuka eri ne batuula eri mu kabineti yaabwe ne babiyisa bamala obiyisa ne basinkanako kasi NRM nabo ne babiyisizaayo kati bajja mu parliament ebanga ritual kutuukiriza kalombolombo okutuukiriza ekyo kye bakaanyizaako edda era ne bakaanya ne bagamba oba mulimu abalinamu obusongasonga ne bayisaawo ssente bwe zityo so mu mbeera eyo fenga abali ku ludda oluvuganya abantu bano ffe kye tulina okukola kubazoganya sooka obalabise nga bwe tuli mu kukola essawa ya leero bwe bakituusa mu parliament ku lwokubiri naffe tuba tulina okulaba nga tetusirika busirisi kuba singa tusirika naffe tuba tufanaganye nga bali eri ffe kye tulina okukola kulaba nga eddoboozi ly'abannayuganda abo abasinga obungi nga lituuka ng'ovudde ku ddoboozi lyokka n'oteekawo embeera kuba abantu bano kasita obateekako embeera tomanya kuba mu Uganda buli kimu kisoboka mu Uganda mwe muli buli kimu nga tosobola kugamba nti ekyo tekisoboka mu Uganda buli kimu kisoboka kati ffe mu mbeera eyo obutamalaamu bantu baffe essuubi ffe twagala okuzzaamu bannayuganda essuubi nti ffe tetugenda kuleka jjinja lyonna nga tulibikudde tulina okulaba nga tuteekawo embeera mu palamenti eyo kuba tukimanyi biruzi bwe zityo baleeta abamagye baleeta abSFC baleeta abalina emmundu munda bakola biki byonna kati ffe tulina okuteekawo embeera nze nga Ssaabazoganyi munsuubira okubaawo mu mbeera yonna mu mbeera yonna nyinza obutabeera superman kugamba nti oba ngenda kukola ki ngenda kukuba ab'NRM nedda wabula ffe kye tulina okukola kuteekawo mbeera bannayuganda bamanye nti balina okwegatta ku babaka baabwe abatono balina mu palamenti ab'ensa okulaba nga balwanira eggwanga lyabwe kubanga solution eryemu bweti kulaba nga tukyusa obuyinza bw'eggwanga lino Uganda kuba ekizibu ekisinga kiri waggulu bagamba ekyennyanja kifa mutwe kati obuzibu obuli waggulu obwo tulina kubukyajingira wano kuba eyo ngaffe ab'NUP tukakasa nti eyo palamenti nayo front ndala ey'okulwanirako obwannakyemalira kuba palamenti lwaki eweddemu amakulu olwabwannakyemalira obugenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda so tetwagala kulaba nga mu mbeera eno eriwo ngaffe naffe twesulye gwa naggamba nti ate munnange waliwo ki ekigenda kukyuka bali balina numbers bali balina nanti balinyo okubuuza bali balina ennamba bajja kuwendulya Anthony Akolo nga luli ate guti wala bamuwendula yali agamba we FDC era nga atwese bamu aba opposition je byagenda okuggwera nga bamwambaza yero era abali awo bonna abali balowooza biki awuzzaake n'embeera exonerated abali boogera ti ate kiki ate zaake yayikiriza akoze eki ne bamanya nti ekintu kyali kisetinge kuba mu parliament yonna buli baleeta ebintu ng'ebyo nze mmanyi mbeera targeti era nakati waleesa kino ekya UPDF kyovalaba tebasobola kugezaako wadde okulowooza ku zaake zaako omuleeta miliyoni 10 oba mmeka osimanya ne bwoleeta katabalika ku zaake tebikola kuba nze nali mbakubyeko ssente mu feesi zaabwe yereka naawe ku mbaga yange onali mpasa omumbejja tewabiraba oli yakamala okungoba mu mankwetu mu commission tama teka gonna agamenya akoze fujjo akoze buli kimu ne mutwala mu kooti ate yejja nti ate kati munnange nkuleetedde ekirabo bwali butwa nembi mukuba mu fe nembi kasukeri bali babirese kati nawo tebasobola kugeza ku kyovola ne mu palamenti inze kyenkola ekiriwo ekisinga obukulu enze kuba na mutwe munene kyetwetaga mu ggwanga lino kuba na mputtu kugaana bwe banagaana okuyingira ku lwokubiri kwati suubira embeera ng'eno bagenda deploying amagye baginza okugaana kabamu okuyingira singa kituuka omuzoganya omugaane ogaanezzaako okuyingira ku palamenti wali ne bwentuuka butuuse ku ghetto obusirikale butiirawo kuba buki bugimanyi batiirawo
era balina kundeka bule sinza nze nyingiranga bwendi ate lulina gira muovulu kati ate balinde kyemmanye engeri gye baagala okunkuba ennyonzi banfudde nnyo akagoma ka lubendera kati ku luno nyinza okujjanga Iron Man nga nyambadde meto teruno teri kunteka ku ttaka teri byakunjogajoga ku luno nno n'akasirikira ako mbadde mu jimu mbadde mu jimu nkolamu kati ennaku zino etizi ndikola kati era jimu zonna ngenze zitambulamu ez'omukambala bonna batrainer abasinga bonna abakabi mbayise teri kunsuula ku ttaka ku luno tulina okulabanga naffe twekolako self defense tulina okwedefendinga kubanga article 3 eya constitution ya Uganda egamba bwe banga baleese etteeka lyonna eri muli kuyisaamu ssemateeka amaaso kola kyonna ky'osobola okulabanga weerwanako ng'olwanagana ku ssemateeka eyo okulabanga tevoolwa kubanga kooti ensukkulumu yavaayo n'agamba kimanya amateeka okulabanga kooti ey'amagye ey'abannamagye ng'ate ewozesebwamu bannansi